banyabo bannamawulire abali wano basponsazi bange abali wano mikwano gyange manija wange n'abalala mwenna tusanyuse nnyo okubalaba olunaku olwaleero era olunaku olwaleero lukulu nnyo gyendi ndi mukutegeeza kubanga tekigenda mu maaso saidi yange ya musiki Uganda mbadde mumaze nakola ki tulina nnyimba Empya nnyimba sawa so olunaku olwaleero lunaku lwa eno ngituumye nga nze King Michael nkitumye state of the music address because ensonga ekuyisiza wano oba esiza wano ya muziki siri mulimi siri mulungi ensonga ebayisiza wano bannamawulire olwaleero yensonga eyalubamu yange empya egenda okubanga esaba okululwa wano Uganda ng'ennaku z'omwezi 15 Septemba. Lwaki nkikoze bwentyo 15 Septemba? 15 Septemba lunaku lwa birthday yange. So nayagadde olutambi luno ndute ku birthday yange mimirwe n'abawagizi bange mimirwe n'abasponsazi bange mimirwe n'emikwano gyange sobola okusharinga keeki n'abantu bange bendudde nabo mu kintu kino. Era olunaku olwaleero lwakutegeeza bannamawulire n'ensi yonna nti King Michael agenda kukola listeners party ku Uganda wano ennaku z'omwezi 15 Septemba birthday. Tuli bangi nnyo abayimbi naye ate batono nnyo basobola ovaayo ne bata albums ne bagamba nti n'albamu ngitadde. Abayimbi bangi bayimba ennyimba nnyingi naye bata singles bagamba tebaba na bugumiikirizo. Naye ebigambo bingi ebibadde binjogererwa nga nze King Michael musically tolina musiki toli booti no musiki mwina nga kinnumiriza naye nga njagala mbawe zijule ebiyidde. Albamu eno naye njagala giyita covid nakola ki nayingirawo covid eyo okuyingirawo ate yakyanyamba nnyo nti naye njagala kuta albamu ya nyimba 10 naye covid bwe yajja nampa time nenfuna time okugenda mu studios kubanga twalinga tuli waka okukola ennyimba endala okuweza ennyimba ezo zemulabaawo okulaba nti albamu ejjudde kuliko ne collabos. Era nja kwebaza nnyo studios no wammanga mwenkoledde albamu eno studio etali emu. Nja kwebaza producer Bawa, nja kwebaza studio 32, nja kwebaza Washington, nja kwebaza Leon Island studio n'abalala bonna abanyambye okukola nti albamu eno tukikompilinga nebeera ng'eri ready. Nja kwebaza basponsors bange njagala mbabalage mbabanjulire abankwatiddeko okulaba nti ekintu kino kigenda tekigenda kulemererwa kintu kino lwa nsonga nti banfaniridde era ndi nabo ate bamaze ebbanga era nga banfanirira naye nga sifunanga time ebabalaga naye kati opportunity eno okubalaga abasponsors bange abagenda okunyambako oba abazze banyambako okulaba nga tutuuka ku nsonga eno olunaku olwaleero. Basponsors bange bano wammanga nina big events omukyalo ono nemanyija emeiziposa omukolo guno nembeera ne Sula Motors alikubajja anytime naye sponsor nembeera ne Jowa Construction nembeera ne UTV channel UTV nembeera ne Shaki 7 representative ono Shaki 7 nembeera ne Sodi recruitment ne Bright Fund naye ajja omwami wa Bright Fund naye ajja tusanga ndowooza. So saagala kwogera nnyo bingi mbadde nsaba mpaka kisa basponsors bange nabo banyumyoleko lwaki bamaze nange ebbanga ero lyonna lwaki banneegase kola nti ekintu kino kitambula kigenda mu maaso era manja ndowooza
enteekateeka z'abasomesa zitali ate okubeera nga tugenda sooka olaba nti mumbeererawo ndi musanyufu nnyo olaba nti tukyali funa tetukyagenda mu maaso na buli kimu neyanziza neyanzikirasazi bange olunaku olwo lwa 15 lwe lunaku lwa listeners party album gye bayita Nsiika. Olunaku olwo mulabye ku album eyo nga kuliko collaborations. Ninako collabo ne Chameleon, ninako collabo ne Spice Diana, ninako collabo ne Sarah Zawede, ninako collabo ne Red Sharia, she's based in Gulu. Nembako ne collabo ne Weasal. So abo n'abayimbi mbasuubiza nti nja kuba nabo wano olunaku olwo nabo basanyusa n'abayimbi abalala bangi nnyo mikwano gyange. Kirungi lunaku lugenda kuba lwakuna si lunaku lwa shows nnyingi bajja kuba busy era bajja kubaawo wano. Albamu eno gye ntuumye Nsiika ye album egenda okuba nti enyumira abawagizi bange. Lwaki? Lwansonga nti kuliko ennyimba ezibuulirira, kuliko ennyimba ez'okudigida, kuliko ennyimba tugamba ennyimba zonna ez'ekikapu eziri, kuliko reggae, kuliko dancehall, kuliko afro n'ebirala era nga babirabya. So mbasaba abawagizi bange mwenna gye muli, mbasaba mikwano gyange yonna gye muli, mbasaba bawerushas bonna gye muli abaagala King Michael wakabi nga 15 mujje tu experiencing album eyo. Ate n'ekirala kye mbakakasa, this is not a concert. This is not a concert. This is a party, a listeners party, stroke birthday party. So musaba mujje tulye cake, muwulize ennyimba empya, then tulabe next year nga nine big events ne ba sponsors bange bano bonna tesobola kulemererwa next year kugenda Lugogo. Era nga ndi ne ba sponsors bange bano bemulaba n'abalala abakyajja tesobola kulemererwa kugenda Lugogo. Kibagambye omwaka ogujja Lugogo abagisiya omwaka ogujja cricket over. Abawagizi bange kyevudde ngamba nti tugenda Lugogo kuno omwaka tubadde mu covid, abayimbi bangi babadde balina ennyimba zaabwe. Ndowooza mulaba concerts eziriwo omwaka guno kumpi buli weekend okugatta n'aba Nigeria. Otegeera buli muyimbi akola ki, ayagala okulaga abantu kikyabadde nakyo mu biseera bya covid. So nze nayagadde nkole listeners party, abawagizi bange bawuliriza albamu yange bulungi nnyo, bagende okujja Lugogo next year nga bamanyi kye bajjirira, nga si be kwe kujja nga tebamanyi kye bajjirira. So n'olwekyo bannamawulire bonna abali wano mbasaba era ne ku lunaku olwo nga 15 mubeerewo mulage ensi abawagizi ba King Michael be baluwa, mulage ensi mikwano gya King Michael gye giriwa, mulage ensi ba sponsors ba Michael be baluwa, okwongera okugenda mu maaso n'okutuliza ekintu kino. Kuba ebbanga lye tumaze nga tetuyimba, eno essaawa ey'okubawa kyonna kye tulina kubanga namubadde nga mukola ki, nga mubirinze. Ebigambo Lugogo tujaba bantulirako tutuuse ku lunaku olwo tetwagala sabukulula kati bwe tusabukulula kati ate kijja kuba tekigasa nga tetutuuse ku lunaku luli. So yeah, the music will be live just wait for 15th September. Albamu yange sigenda kuyimba CD, ngenda kuyimba. Michael, Oga, step of that? State of the music. Yeah, step of the music. Bindi bibadde bigenda mu maaso mu industry ebyawuma, ebyabayimbi babouncinga, ebyabayimbi okweyambula, ebyaki. Tusuubireko eno album kuliko ennyimba ezikoona ku mbeera engeri gya step of the nation. Bebe Cool yalinnya ku stage n'ayimba
n'atandika okwekola obusolosolo nga bwemumanyi akimanyi waliwo omuyimbi addako naye nayagala amale essaawa 2 ku stage n'atandika okugabagaba ebintu era ngetolaba mu byagaba ng'ate nze ebyange byennimi biri origino nga sagala gabire feke bintu biri feke bantu nembawa biri origino ekyo ne kiggwa naye nga tekimugaana Bebe Gulu aba ayagala kujja ku concert yange omukwano ogwo gukyaliwo naye biba bya music nga stage nebaaba balina akatabo kamanyi nsonga ya Weasal gyogerako Sandra Teta ne Weasal waya twist anti ya future linde kwa luba aina ko collab abuuza kibuuzo ku nsonga ya mukulu Weasal ngeri ebikolaba naddala n'oluyimba luno bw'olaba tayito yalwo Edi wantama. ensonga eza muganda wange Weasal omukyala we n'ebyatuuseewo ensonga ezo z'amaka album ogiyise esiika osiika ki ennyimba ziri 20 gwe waziwandiise bakuwandiikiddeko lwaki mu taito zonna walonze lwaki zonna alonze enunsiika kitoyagala okusiika ekyo kyotatubuulidde babuuzizza wayozezza mmeka kitandikira albamu eno ekyagintumisiza nsiika kwe kuba nti ffe tuyimba nga tuli mu studio nga tetumanyi mwe bakonsuma ba music abali eyo luyimba kiri mugendo okutuyitira luyimba kiri mugendo okwagala okusinga endala so albamu eno nasooka ninjagala nditume ekuswama ninjagala nditume ebyaddala naye nsiika naalya mu nnyimba zonna akendo nti nsiika buli muntu we yakoyitingangamu nsiika lwe luyimba olwa rege nze ndwawo nnyo okuyimba rege naye lwe luyimba lwange olwa rege ate abantu bwe balonze nti balwagala nnyo so n'olwekyo oluyimba oluba lusinga mu nnyimba zo ng'abantu bwe basonzeemu olugalo lwe luyimba lw'okulembezanga album title endala ne zigoberera gwe ne Bafana mwe mwali mwatugobera Abanigeria e Kampala mwalemererwa kuba kati baba ate bakomyewo bangi kikwatako ku kibooko kuwano Michael olidde ebigambo byo. Olidde ebigambo byo. Abanigeria ng'obajje bamukomuko yakubanga nnyo nga Abanigeria tebasobola kukuba Kampala naye kale tulaba bafuuse bayitirirwa e Kampala mwalemererwa tugambe Mwalemereddwa ssebo. ensonga eyo kanjogereko bweti ti media fraternity mwe mwennyini mmwe mwe mupromotinza Abanigeria nzijukira Chameleon yatuyitako nga tiimu ne tugenda tugezeeko okulwanisa abakuba ennyimba kilabu z'okulaba nga at least bakuba 70% Ugandan content naye ekintu kino mwatugulako bukyayi nagamba tukoze tuti naye oyingira mu kilabu nga bakuba ennyimba z'Abanigeria 20 eza Uganda Ate nga nabo mwe mwennyini n'ekibiina kyammwe mwali mulwana. Nemusoosowaza ekintu ekyammwe nemusoosowaza ekintu ekyaffe ekyawano nemwagala ekintu ekyaffe ekyawano okulaba nti abantu bali tebakola ki tebatusibaako kanyaaga. Mike wakuuse mwozi wa ssente mwozi anti ndabako manerenda owola ne ssente kati luyimba oluyimba ssebo era abantu bangi nnyo embeera eyo nga bolaba nayimba wandekera omwana ng'embeera gye bayitamu abantu abasinga era abantu abasinga bano babeera mu kwewola buli omu yamanyi engeri gy'akasula amabanja ge buli omu yamanyi engeri gy'agavaamu oluyimba olwo luwulirira nnyo naddala abantu abeewola era ojja dduula n'abawola
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.